kyalungi okumanya omukyala wakati yasiise n'atulabula ate nozaaka yakote ne kuba nabaga nti temwogera muyeko walabyeko kutedi ng'avayo n'ayogera ate nga yandibadde agamba kubanga tenayogera omwezi ogunaba guwera njaba mbagamba tujja gendayo mujja kuba osobola okujja mu inbox yange oba enamba y'essimu irawo n'ombuuza kyoyagala ne buyinza okiyingiramu ne tugenda twale ekimuli ku malala ga Sematimba mukwano gwammwe mukwano gwaffe Sematimba namusinkana ate nomunaye namusinkana through yes through Phoebe Nasoro. Actually not through Betty Mpologoma, right? Through Betty Mpologoma, because mubona abantu aba Uganda naye Betty Mpologoma yasoko kuwera mukwano gwange. Okay. Kakati Betty Mpologoma oyo natambula. Betty Mpologoma yangamba nti Phoebe Nasoro muganda wange. Nanyumiza nze nameta ku kibuga I mean ye yandita ku kibuga Phoebe Nasoro yasoka e Kampala. Naleta emboze zinyumira na yasoka Kampala naleta muganda bukuve Gomba. Kakati ne Betty alabanga oli yali sharp Betty Fala So kati namuleta you saw the Betty Mpologoma yajinyumiza nga ye nga Betty Mpologoma nanga Phoebe yanyumizako that story era ajinyumya nnyo. She's a very great friend of mine Betty Mpologoma. Kati Betty Mpologoma bino byaffe byo recordinga nagamba natenze ne muganda nga ine embozi ey'amaanyi. Tukyayogera ku mukyula engeri gye gutuyambamu okujjanjaba okukendeeza amasavu guyamba ku bantu abalina endwadde ez'ekikaba ze tuyita STDs, sexual transmitted diseases oba infections omuli gonorrhea omuli syphilis kabootongo ne urinary tract infections. Omuddo guno gukozesebwa nnyo era edda omuntu bwe yalwalanga ebirwadde bwe bityo bamufumbira bafumbanga ntamu sijina kisefuli ntamu nanywa omanye endwadde ezo zikola ebintu bibiri zonoona sisitimu y'omunda ne kungulu omuntu olusune lwononeka biki kyabeera n'amabwa agatagenda guyamba okujjanjaba munda ate ne kungulu bano abalina amabwa agatagenda ku lususu abali omuntu ali HIV positive tagafuna naye embeera ya AIDS abantu tebakyagituukamu nnyo naye abantu abamu abagayala okumira eddagala batera okifuna n'afuna amabwa ku mubiri omukyula guno guyamba ne ku kisipi ne bafumba osekula ebikola by'omukyula bino n'okolamu paste n'osiiga wekikubye n'okunywa n'onywa mu nnaku ago abiri omanyi abantu bakuba kisipi asigala abasiiwa munda wasiiwa abamu basigala n'okubabuukirirwa okwo bw'okozesa omukyula guno mulungi nnyo ate ne ku mbeera eyo omuntu sigala ng'omira eddagala naye gikozese nga supplement ojja kulaba nga obulamu butambula. Nkirabidde wano nange ate simanyi naye ndowooza omukyala yategese manyi eno omukyala wange yajenkulira ettaayi eno nze wantama kunkubanga mukyalawo buli wetubeeramu nzijukira luli lwe wankuba banaye twakolanga shows ku tabani nga buli kana zino engatto naye gamazima by the way ene saati ate ntiba kize kitya simanyi bwe kize naye ene saati nene ettaayi mukyala wange yabingulira kuba ene saati eruddemuko weebale nnyo mukyala wangeko mukyala we yani mwogera amannya awo tumanye nti oli musajja nedda confidentiality yeetagisa kuba emirimu gyakola gyetagisamu ko confidential nsi mu police naye ayina position ja holding mu company gyakolera muso itanga mumanyi buno obulamu bwaffe bwokubeera ku kamera wano family zaffe oluusi tutera kuzidisclose waliwo yangamba pacho bannaye nkwagala nnyo ogera bwogezi kuba nayo nabiki naye teri amanyi mwami wo teri amanyi baana bo oluusi kyetaagisa mu bulamu bwaffe buno bwa kamera bwe tubeeramu abaana baffe kati waliwo wetulaga oli n'atekinga abantu bo for ransom n'abawamba n'abakola ki kati naye nga ettaayi eno bambi yegigula no juza yo nno mpya bambi mpya njiraba nange mpya tenaweza egigula waye wabula bannange ojja kumpa kasimu ke mwebaze kuba kala yange alabika kala alimu olupipo power our power ama designer mchalange designer nnyo mwambazi nnyo designer. That is nice. Kale olwaleero njagala tutambule muko ne Kimbo wono yannoonya amazima yannoonya era twali tulina okukola muko naye nga nange ate nina ebinkwasizza nga nina dictator malayika nga afuuse dictator ewaka eyo so kakati
nannoonyamuko naye ne tukwatagana naye kakati obudde bwe bunondoza tulina okunyumyamuko njagala kubanga onyumyamuko naawe leero ku mboozi ngeri gye wakwatamu lwaki nkunoonyeza Kimbowa tuyikole programu eno nina comments ze nalabye mu programu yo mu programu zo zonna ze wakola ez'okuziika ne programu gye nakola nga nkurecordinze eddoboozi comments ezo simanyi oba Kimbowa wasoma mu mbadde nzisoma nga nziraba abamu ne batuuka n'okuŋŋamba Pacho mulekerawo okwogera ku musajja oyo yalibanga biki otegeera Pacho bannange mulekere omusajja oyo alabika ye yakoze kino Pacho ogundi yafudde ki Pacho mulowooza biki Pacho kwegamba bambi ng'olaba balumiriddwa olw'obulamu bwa Musumba Ssematimba era olwa comments ezo ensonga lwaki nakunoonyeza kubanga ng'abantu bagamba oba nange yafunye obuzibu lwakwogeranga nnyo ku Pentagon lwakwogera nnyo ku musumba gundi lwakwogera nnyo ku gundi kwongera nnyo ku makula yebyamuleseza kyegeera nga bw'obimanyi era bwe muba mulowooza tulimba mugende mu comments musome both ewa Kimbowa n'ewange wa comments ezo zibaayo teri muntu azijjayo Kimbowa njagala leero tubuulireko nga bwe watandika okukwatagana ne Pastor Ssematimba mpaka ku budde time gyavudde mu bulamu bw'ensi Ssematimba mbali naye tuyinza omukola mu bits leero tuyinza okukolako ne tukoma somewhere that is if by the way ngenda kukolayo show cause twamaze okukola ebijja bye ngenda ku yalagendayoko n'emikwano gye gimu tulina kutwalayo ekimuli n'emikwano gyaffe wano ejja Kimbowa updates wano abaali mikwano gye abantu bamwagalanga nnyo era oba oyagala oteeka ekimuli ku Pastor Ssematimba nga tewasobola tondeka ngenda kubanga tugenda kikola nga awezeza omwezi kati ali mu wiiki emu n'ennaku 3 so you can do your weteeketeeke ojja kuba nga owereza ekimuli kyo oba ojja kujja tutambule ffenna tugende nakigalala tumuteekeko ekimuli mukwano gwaffe ojja kwebaza n'emikwano gyaffe era emirala era mikwano gye waliwo meeting eyatudde awo waliwo ne WhatsApp group eyatukuleetingiddwa okulaba nti projects ezabadde atambuza zigenda mu maaso omuli okulabirira abaana be kati olaba byebyo ebintu bye twagala emikwano ng'egyo bannaaye era meeting yatudde eggulo that is so nice yatudde awo waggulu nga ku ddwaliro baliyeta enrob awo ezzana okulaba nti programs ezabadde atandiseeko zigenda mu maaso thank you so much mikwano gy'omugenzi emikwano egyo nga mirungi omwezi ogunaba guwera nja mbagamba tujja gendayo mujja kuba osobola okujja mu inbox yange oba enamba y'essimu irawo n'ombuuza kyoyagala ne bw'oyinza okiyingiramu ne tugenda twala ekimuli ku malalo ga Ssematimba mukwano gwammwe mukwano gwaffe Ssematimba namusinkana ate nomunaye namusinkana through Phoebe Nasoro actually not through Betty Mpologoma, right? Through Betty Mpologoma because mubona abantu aba Uganda naye Betty Mpologoma yasooka okubeera mukwano gwange. Okay. Kakati Betty Mpologoma oyo natambula Betty Mpologoma yangamba nti Phoebe Nasoro muganda wange. Nanyumiza nze namuleta ku kibuga I mean ye yandeta ku kibuga Phoebe Nasoro yasooka e Kampala. Naleeta embozi ezo zinyumira nna yasooka Kampala naleeta muganda bukuva Gomba kakati ne Betty alabanga oli yali sharp Betty Fala so kati namuleta yusole Betty Mpologoma yajinyumiza nga ye nga Betty Mpologoma nange Phoebe yanyumizako that story era ajinyumya nnyo she's a very great friend of mine Betty Mpologoma oyo kati Betty Mpologoma bino ebyaffe byokurecordinga nagamba naye nate nze namuganda nga alina emboozi ey'amaanyi nze siri munyumya nnyo manyi Betty Mpologoma akyalinamu eddiini y'amaanyi mu Advent ddala bali bakakooto nagamba ate Phoebe alina emboozi nja kuwa Phoebe nti kale ngampa namba ya Phoebe nankubira Phoebe nga yamukubira nano mukwano gwange Kimbowa biki in fact bamukubira nali naawe oba ojjukira oyuka lwe twakolerako sheeri ku Makutano ndyoka endi ekyennyanja ekinene bwekiti so nga nkwatagana na Phoebe nga tukola ne Phoebe nga naye kati wali nasinkana Phoebe oba namusanga ali no Phoebe nga ngamba namukubira essimu yali ne Ssematimba nga ngamba kati ate wano ninawo nze simanyi kwogera kati ono yasinga ninawo Ssematimba wano
nga tukwatagana ngamba jangu kati wono jinja nojja kumufuna nga ngenda actually nzijukira bunye our first meeting with Samatimba twasinkana namasubaawo bwali bwakiro sangeemu nga tunyumya nga tuno recording by that wali recording a show nga bude bwakiro bude wali bwakiro bwetwakola na kumataala nga twandikira awo enkolagana yaffe nga tutambula tuyisa mu bintu bingi nnyo tuyisa mu bintu bingi Samatimba nga seka abantu bangi antutte mu bifo bingi andaza abantu bangi so bwetu tutambudde nga naye emboozi ezimu zibadde nga zabadde anyume buli awo zalese comment ezo abantu nga bagamba bannanga omusajja tabatte kati emboozi ezisinga zabadde nga atera okulemerako okwesibako ennyo yemboozi ya Susan Makula nti tajja kuzaala ne Pentagon tejja kuzimbibwa era afudde ekyo ng'agamba nti tekijja kubaawo ng'agamba nze neekakasa nti Makula tajja kuzaala kati yeko yalinga asinziira okuwa ekyo yaliko mu kasino mukwera mu kasino agenda yatya Feibe Nasolo yali nga byobuyimbi obutadde wali kali kawala akakolera abagagga abebiseera ebyo ab'emirembe egyo mwalimu omugagga gwe bayitanga Kabubbu ate bambika ayina favor munnaye mwalimu omugagga gwe bayitanga Kabubbu oba yoyo gwe bangambye yagulanga siddi z'abayimbi abayimbi abayimbanga ojja mujja tutereezaamu abatufollowinga abayimbi bayimbanga n'agulanga teepu zaabwe kati balinga bakasiwukira abo baani Kabubbu ne kasiwukira bagulanga teepu z'abayimbi ne babategeka ebivulu biki kati abagagga abo okusanyuka kw'ebiro ebyo kwabanga kwa kasino bagendanga mu kasino kati bagendanga mu kasino ebyaliwo ebifo ebyaliwo ebisanyukirwamu ebyabagagga kakati mu kasino eyo kati Feibe Nasolo yaletanga ssente zaani z'abagagga eza Kabubbu oba ne kasiwukira kati Feibe Nasolo naye ng'alina waswa ku kido mwanyina batambula abo najja tugende mu bagagga ajja tumperekera biki so Feibe Nasolo yatwala waswa yatwala Pastor Samatimba mu kasino bamutuuse eyo naye afuuka waayo nnyo mu mbeera eyo alaba alengera akaana akawala kabulaka sirenda kawanvu bwe katyo Suzaniani Namakula oba Namakula yes kakati munnaye nonza nga bafuna enkolagana nga ye bwali abinnyumiza nga bafuna enkolagana nga batandika okutambula naye kali kino kyagamba nti ajja kuzaala ye akijja kubawala mbu abaakolanga mu kasino eyo mbu baabawanga eddagala eryabalemesanga okufuna embuto kubanga baali balina okusigala nga bukyali bupetipeti balina okusigala nga figa bakyazirina ekyo kimanyi bulungi mu mirimu gyaffe gino egya midiya ebiseera bisinga midiya ezimu abamu tebazaala abamu bwofuna olubutoosho nga bakusho oyinza n'okudda nga bakulipulesinga kakati abamu batya nozaala kubanga akalimu akaagala tikinalabika kitya waliwo emirimu gyo nga gifuga okufuna olubuto n'abo abapoliisi baliko omupoliisi ali olubuto naye ng'ate bazaala oba bazifuna balagawa lwaki tombuuza nalufuna nze nalagawo olwazifuna walagawa wava mu barakisi olengedde omwana mulabye enkondo ogirabye entambula ogirabye so kati munnange nga ye kyabadde alemerako ng'agamba nti olw'okubanga tajja olw'okuba yamiranga aga makerenda ye kyeyali yeesibyeko ng'agamba nti tajja kuzaala lwa makerenda ago kubanga balina okubeerawo nga balabirira abagagga b'omu kasino ebiro ebyo nga beetaaga obuwala obutini nga ebyaliyo nga bwali nga bwenzi naye obwenzi obwamalaaya naye obusuumuuseemu obutali bwa ku street bwaba nga obwamalaaya nga omugagga waba awangudde bakuwa ekiwala n'ogenda ne weesanyusa lindako eyo nayo package nga wagisasulidde nayo yabanga package oba wabanga yabamu nga weefunira owangudde obuwala bali omwo of course happiness you know just celebrating with someone goli muntu wa byakunywa omanye ebira mabala abawala betega abasajja so nakiro bwe kyabira nkati olusoli nga yawangudde abawala nga bali ne bamweteeka kaawo ne bamwetunga na nyuka nabo so that was the thing era pasa byanyumeza bwato byategeera makula ne batambula nabo we ne beekwana ngabbo ne beekwana then ne ekyokuzaala kye ye kyabadde alemerako ntajja kuzaala ng'asinzira ku kiri kati ekya Pentagon nti Pentagon si yakuzimbibwa simanyi gyabadde akijja naye babadde akijja ku omusumba bennyini byayogera kubanga musumba mwennyini naye yeecontracting yeyo n'agamba otunava mu overnight simanyi tugenda kola bwe
luna bagamba kati Pentagon banaso kugitika bagireeta luna bagamba evawa yali abaija manyizi yali luna gamba ati mbabulire mu Pentagon bagitika bagireeta luna gamba mbabulire Pentagon si yakuzimbibwa ne sente ezitandika omuzonyi teziriiwo luna gamba ezisima omusingi wezi sabagamba nti sina zisima musingi sabagamba nti sina zisima musingi neba contractors baagalayo 30%. So statement za musumba ate to abafunye bavudde egindi negindi buli omu ayagala government simanyiso ke authorizing twagala government be complied nabo luna bagamba Richard afudde penda kulirenga tujireka kwagamba nga statement ze omuntu a reasoning agamba nayo n'omusajja atuzanyira ku mutwe kati ndoza abulayo kimu kugamba bantu in fact nze musaba kyabagamba abantu tusirikeko omanyize kye musaba ayogere kati atugambe bannange mbabuulire amazima gali nti sente za Pentagon nazirya tujja sirika ate tugenda mukola tunaamukuba nga musonda endala oba tunaamukuba ate munaamukuba oba afuneka visa oba okitegeera afuneka visa akola atya abinyike mu abinyike okitegeera so munaye kyekyo kati pasita ezensonga tubadde tuzita era abantu bamutegeera nnyo nga tuyitamu eyo layini ate n'ekirala nti abadde akola alina information ku bayimbi naddala kuba abadde yali nnyo omusajja wa entertainment alina abayimbi bangi be yaleeta ku siini alina abayimbi bangi be yabeera nabo yabeera nnyo n'omuyimbi oyo mukwano gwoyo yafa Evelyn Lagu yali nnyo naye yaleeta King Saha yawunkuba aleta King Saha omujjeeyo mukuloba ebyennyanja kuvuba ebyennyanja eyo ekigungu abadde muzanyi wa bina Uganda yazanyirako mu romantic n'abanga akoze ebintu bingi naye wano ku YouTube wano batumanya nnyo ng'ayita mu layini eyo ey'amakula ng'agamba nti kati n'ekirala Makula n'omwami we balina ka program ku TV ke babeera abamu bagamba nti alimbirako bulimbizi kati pasa bwe walabanga oba yakusande bwe yabanga sheeyo ng'ajjanga ngamba balimbye Makula yalimbye kubanga ye yatambula n'ebbanga ddene kati alina we yayogerera nti munnange nze olaba nabeeranga mu kasino naye nga mbeera mu bisajja byonna nga tewali ankwana yadde musoma n'amubuuza baali bannyoko abo abataakulya kakati ate sematimba ne naawe olima musumba yagambako nti abataakulya nti yamugamba abo baali bannyoko be mubeeramu ne batabaako kye bakola so kakati ko sematimba alimba nze naliyo mu kasino kati kigeza alimba waliwo yamugamba nti nze njawukana n'omuntu muddiza ebyo byonnazayoko n'ekyapa nazayoko n'ennyumba simanazaayo emmotoka simanyi biki ate yagamba vitizi aliwo ebiro ebyo bakalika motoka ki emmotoka yali nene ddala simanyi bapulado biki sematima nagamba alimba ku bunaku bwe yayina naye ebiseera ebyo ng'asula na mukasina asula bwe basula nga baana bakola ku mafuta musula mukola ate nga okwata pulado ng'ogizaayo ne poloti n'ebyapa nagamba nti abakola ki alimba soba tumunaye bwe tuzizenga tutambula bwe tuzizenga tutambula paka mukama bwe yamujjuludde bannange comments zandeetera okugamba nti kati emabegakolowooza lwaki obadde obuuza ki soko emabegakaawo amabegakaawo waliwo pasita bwe yakola statement n'agamba nti no yasaba yakola essaala ng'atta abantu simanyi oba buzingo yali avudde ku kyebiseera ndoza nga akalire kamususeeko n'alyokaddiza abantu gundi bakyali n'alyoka asaba essaala mufe abayita mumazzi mufe mumazzi emirambo gyemwe gyemukulabika actually yabadde yoli yazina inbox nga mmanyi actually yabadde Aloysius Matovu Junior kwano ganga ali Canada nangamba essaala ya Bujingo etandise okukola namugambye Bujingo talina buyinza bukendeeza bulamu bwa muntu omuntu yabadde asangiddwa ng'agenda kufa era saagala ekyo kiteeka ku pasita Bujingo nti yasse Sematimba teyakikoze oli yabadde Katonda nga bwatu yamutegekera yabadde Katonda bwatu yamutegekera kubanga n'obulwadde bwamusse yabadde pressure ate ka pressure abadde agiina ebbanga lyonna ebadde ng'ejja nekakana naye ku luno yazze nga y'amaanyi neemukuba bubi nnyo naddusibwa mu ddwaliro awo erisookerwako ne babanga embeera tebagisobola naddusibwa ekiruddu nga naye bw'ogimanyi
ne bakola CT scan naye nga okola CT scan nga tebo tebalina kibayinza kati nga pressure okutuuka okola CT scan nga obwongo like pressure yamukuba omusuwa guno gwambuka ku bwongo negumenya negukutula kakati omusuwa guno negusigala nga guyiwa omusaayi mu bwongo kati mu kuyiwa omusaayi mu bwongo actually nalabako n'omusaayi gwajja ne gwamutuuka mu liiso wano kuba gwo guba guyiika mu bwongo ate nga tolina nkola gy'oyinza gukola mu gustopinga engalo eyo koyo gustopinga kubanga bakooperatinze omusuwa ne bagusiba kati ate bali tebasobola cooperatinga nga pressure ye ekyali waggulu era abasawo ne baadvisinga nti pressure isookakkane era ne baba nga bamuteeka ku ddagala erikakanya pressure however nti tekyasoboka pressure teyasobola kukakana instead n'emutwala butwazi ku makya ga Saturday n'alangirirwa nti akoze ki nti afudde so bwatyo mukwano gwange mukwano gwaffe nannyini simayiro nannyini ebigambo ebisisa kali simaati ow'eriiso nannyini langi buli kimu yagenze nakyo era nali wali nga nnyimba oluyimba obulungi bwa waswa buweddewo obulungi bwa waswa buweddewo obulungi bwa waswa buweddewo agenze eri Yesu ali awo nga tuli mu nteekateeka ez'okuba nga tukola ki ez'okuba nga tumuwerekera bwe bityo nafa naye munnange bitiisa wadde ojja kugamba abantu nti kino nakiri naye of course singa omuntu yenna asobola okulowooza n'akola ki anti kati abaganda balina olugero nti awali ow'ebigenge tofunyizaawo ngalo bw'omala n'oyogera ekintu tekimala ne kibaawo newe oba si gwe wakikoze bayinza okugamba nti kamwa kabi kasasiro ganga kakati oyinza bantu batandika okugjayo obutambi obwedda newankubadde munnaye nga si gwe wakoze si gwe wakikoze era si kirungi akola statements ezo naddala ezitiisatiisa nja kutta nja kukola ekintu oyinza okwogera ekintu ngenda kukola ekintu ojja kunda banno oli aba afulumawo emmotoka n'emukuba obeera first suspect wayogedde nti ogenda mukola ekintu naye nga tolina kyokola ki tolina kyomanyi so eyo nayo issue eri abantu abawoninga abatiisatiisa abakola so oyinza okugamba bwotyo omuntu n'agenda akola afa naye ng'afudde bulwadde bwe so naye tubadde tunyumya emboozi ezo sijjeeraabira ginyumyako buli kaseera actually abantu bangi babadde anyumiza ababadde alina kati ng'eya fulungu waliwo omuyimbi awo yazaala mu fulungu awo mwaba abasajja abakulu abasajja abakulu omwana tabanga ono mukwano gwange gundi awo nasaba transport abaana nafa anti asaba transport tomumanyi kazi bamuyitaani oyo muzeeyi ow'ennansana simayabeera nansana simayiruddawo asaba transport munene bw'ati bw'amala okuyimba Kabuyesi Mulveeko wali omusajja ono ayimba kadongo kamu munene bw'ati muwanvu bamuyitaani mwali ayina amaanyi ge bulungi bamuyitaani laba nno bwe mmwera olumala nga yaga kati njagala tulansipooti ng'agenda ku buli mugundi buli mmeeza bw'aba ali mu bbaalo bannange abamutegedde bamutegedde ye erinnya bana omusajja oyo munene bw'ati muwanvu yes soko Matia not Matia bannange nze mwerabidde nendoza bamutegera bamutegedde munene bw'ati kiwanvu bwekiti kirina he's fat kadongo kamu I forgot any of his songs kale nno kati badega nti kati yampaka kwe ya fulungu yatundira wala jawe emakindye waneno kugundi ku round karound awo kibuye side yawo fulungu yazaala mu muyimbi omu omwana ne bamutanaagwa n'afa fulungu empala naye ne Kathani kusasa gyatandikira nampa bingi nnyo byadapa nampa emboozi ya gundi emboozi yono omusajja John Segawa ne Mariam Ndagire ate fulungu negoli ne namatovu ne Lutaaya anti ebyo nabyo yabimpa nabyo yabimpa teyakubuulirako mbwe ekirwadde gundi kyalina gye kyava ekya fulungu tempulira buli omwamuvu naye emboozi ya gundi nayo yakwatayo nnyo emboozi ya John Segawa yagenda nakwata mu kabina k'engo anti okwata ku Bobi Wine okuta mu kabina ka oba okute kuwaya ereeta omuliro amasannyalaze
kati nampa John Sagawa yenna nampa sole ya Mariam Ndagire n'olwo oluyimba lwe yayimba ne Chichiyo nvuma Bako sivuganye nawe Bigambo byange si bingi John Mariam Ndagire yali mukwano gwa Mwana yasima ebyo byenkola Mariam Ndagire yali mukwano gw'omukazi yakola Ruth Wanyana bamutanga Ruth Wanyana yes yali mukwano gw'oyo omukyala nga Mariam Ndagire muzanyi wa filimu nga Ruth Wanyana radio presenter ate nga Mariam Ndagire muyimbi kakati nti Ruth Wanyana nanyumiza ku Mariam Ndagire nti akalenze kasaga akasufu nti kabalagavu nti kayitirivu nganyumizaako munne nganyumiza mukwano nze abakazi bannange lwaki muleeta ebyo naye nkubuulira kati Mariam nze omusajja owange ne bwaba mulungi newembanga toli munyumya sisobo nti wafuna golodi ate buli lwongamba nga mwogerako bibi byereero oleme mwagala kati Mariam Ndagire nga naye agamba nosajja John Sagawa wana bwe bampaana bwe bati ali biki ndoza Mariam Ndagire yali mune kutoka nakyekingako ate John Sagawa yali musomesa amanya asomesa tebaba na sente ndalaba leka naawe primary secondary professionally is a teacher kati bwe yazanya nga Uganda ngera musomesa kakati Mariam Ndagire n'agamba kangezeko ku John Sagawa ye Mariam kujukira ye mu myaka she's even older than Gumba bayira babenkana John Sagawa ina kadi envizo nazimumaze y'omutwe zo babenkana jukira sajja tebakula sibuli ayina envinti mu naye era John Sagawa bakulu twatandika owulira ba John Sagawa baaliwo oza ye wa leero so kakati nti ono yayinamu ku ttooke n'aconnectinga ne John Sagawa ne beeyagala n'amuzalamu n'oyo omwana kati ne batandikawo olutalo sematalo olutalo omusajja Mariam Ndagire kati bano ne baawukana ab'emikwano Mariam Ndagire n'oyo omukyala Ruth Wanyana kati Mariam Ndagire yali engeri yali omuyimbi n'ayimba yakayimba kati ye Ruth Wanyana yakwesanga muzano gwa radio ng'avuma Mariam Ndagire Mariam Ndagire n'agenda mu studio n'akola oluyimba kikiyonvuma Vako sivuganye nawe bigambo bye baba sibingi omwana yasiima ki ne baba yine yamukuba nnyo katola kwa Mariam muri oli omukyala Ruth Wanyana teyali muyimbi n'apangisa omuyimbi abayimbi abaliko ebiseera ebyo yakolanga gundi ono n'apangisa amaje n'apangisa ejje n'alireeta n'apangisa Sophie Gombia kati Sophie Gombia n'ayimba kale akayembo oli spare tire Oli spare tire. Ze mukyala wo waddala. So you can understand what is a spare tire. Spare tire is something that tire that you use. Yes. In case of just injury. Yes. So omupiira gwange guno main. So in the message yaliraga nti bakweyambisa naye eno nze ki. So kati Sebantimbe embozi. Nengo ezayambala nze nzikola biki simanyi what. Nze nzigolola. So kakati Sebantimbe embozi yagirimu nnyo. Saga eyo yagirimu engeri yali mu katemba. Yes, with them. So nangamba bwetu baguza nnyo omuzanyo ne bagukoncludinga. Ndio kati gwa Mariam Ndagire Ruth Wanyana n'ava mu ggwanga n'agenda Mariam Ndagire n'azala mu John Sagawa atete beefumbirwa so ne biggwera awo ebityo. Bambi n'abanga yanonera munnamaka bakuza mwana tebeewasa Mariam Ndagire naye ali awo ndowooza nene John alabika naye yali muntu wa kuwasa kuba senga yali serious kyokka ebikazi byonna nga abali mu limelight banyumirwa nnyo by the way era tulina okwebaza era bawasa baali basajja nnyo ba Matovu Joyce ni aba ababeera ne families zaabwe ne babeera okitegeera ba Geoffrey Lutaya abo banyumirwa nnyo yadde baamala ne bawasa naye banyumirwa nnyo obulamu. So emboozi ezo bwe zito abadde nga azinyumiza talina kyabadde tanyumiza ebimu bibadde off camera ebimu badde nga ku recording kino okimanyi kyabo nali nabo kino okimanyi kyabo naliwo kino okimanyi buli muntu yegwe kyomanya kasaabadde mu entertainment yaliwo era abadde nga akola ki abinyomeza so ngenda kusubwa nnyo vibe ye kubanga ebigambo byesimanyi muntu genza kufuna ayinza kubinyumya omuntu ayinza okubinyumya sinaba mulaba omuntu ali versatile omuntu alina information ng'ate entufu kubanga ebbanga lyetukoledde tewabangayo omuntu n'omwajja n'atuwakanya nti byemwogedde bya bulimba otherwise abantu badde basinga buli magamba ekyo kituufu ekyo nange ndakirabako ekyo nange naliwo ekyo nange nkimanyi kugamba abantu abadde tewamutubuulizaako eyaloga gundi ku ddogo lya gundi ono Katonda wamunako teyeebaka. Yani Daudi Mugema. Daudi Mugema. Ono yakaba ne bamusondera sente zigenda Ttaki. Bagamba nti eryo lyali ttalo simanyi bitya.
tewambuza akaba akadongo kamu Daudi Mugema yali mwana we by the way Daudi Mugema era yali nga abinyomeza Daudi Mugema Baby Deo timu yebanango chimane Deo yatufaako mu ekitategere Baby Deo yafa naye yali ayingide mu byawongo negwe bidala by'ebintu gye ebiri ebya Baby Deo byali agira ati yali abingidde mu era buli kaseera alinga ganse ngenda kufa ngayogera nnyo okufa njagala nfe era nava n'ewaka nga takyabeerayo ng'abeera yeka naye nga bagamba alina ssente nnyingi so kati oyo naye yali mwana we y'omu ku baana be yakola ki be yatandika nabo be yatandika kale mu ndongo be yatendeka be yakwatako abo bonna abaana ba Horizon T ba Horizon T omumanyi yes abo bantu bange nnyo naye yali muntu we y'omu ku baira yabakwatako abo bwe batyo nanga abo nabo bayitirako mu mikono gyange so dolaba nti abo bonna abayimbira era mu kuzika kwa abayimbi babaddeyo bangi abo naba Adumrasi yali nabo Bernard Munyigwa yali naye abo n'abayimbi abaddenga nabo abo n'aba Faibe na Solona bonna so kati how are you coping up Bambi you know losing someone gobadde okola ki and gobadde naye so surprisingly tunyumyanyumyamu ne ababadde close because nso okumwegattako ate nayingira ne mu family saakoma kubeera ku yeyeka naye nayingira ne mu family ye munda nenfuuka mukwano gwa mukazi we nenfuuka mukwano gwa baganda be biologically era mbadde nkola ebintu ebimu nga mbikola for the sake of family kubanga mbadde nga wa family by the way n'omukolo gwe ogw'okukyala nga agira mukyala we nze nagukola kwegamba nti nayingira mu family ye nembeera nga nkisusiza nnyo kwegamba nga buli kimu ekyomunda nkimanyi buli kimu ekya family ye nkimanyi abaana n'omukyala kati bannange bali batya abaana n'omukyala gye bali tebalina tabu cause of course sijaga tebalina tabu naye of course nga omanyi okufiirwa omuntu embeera eyo gye muyitamu ogimanyi eyakazigizigi eyo ekati gye balimu sinsobola okugamba nti gye balimu kubanga bw'oba ofiiriddwa omuntu ate ng'ofiiriddwa omuntu kati ng'ofiiriddwa ng'omuntu nga taata buli omu alina engeri kale mu bazadde buli omu alina engeri gy'akola ki gy'atwalamu omuzadde we eri oli ng'asinga tegeera maama eri oli ng'asinga tegeera ki ng'asinga tegeera taata so naye nze nasinga kati nga nze nsinga nnyo tegeera maama olaba omukolo gwe guno gwe mukolo era nze nagukola nze nagukola bano be bamu ku baaliyo awo nga tuli mu ddiiro yeye yayogera baba nsaba bulatondaga so twakola ne tukola naye twakola because his smile alone would really twali ku mukolo gwe his smile would really speak miles you know Eva with a shiny nice face smart Eva nange wano ne mugamba tukole ne ka interview ne wabwere tukole ka interview so guno omubiri gwolaba guli mu ntaana guli mu ntaana wano nga nange ondabako kubanga nze nali mu Masaka nze nali ku mukolo nze nali omwogezi waagwo wano tuli mu ddiiro ebintu balabako balingiza ebintu omukolo gwo twagukola ne Conrad era Conrad omulaba wooneno Conrad go walomatic gwe bayita Sendegeya wano nze nali mu ddiiro nga tukola ki nga tukola munaye webityo we byali bano abako baali basomba bintu kusaawa yakuleeta bintu motoka zezasinga gano ge maka yetwali wasengawo omwana so munaye bwebityo ebyali kati bino nambiyina mu memories naye kyamukisa nti nga bigambye nti mbadde nkwataganye n'abantu be mukazi we abaana banyina era tuli mu kunyumya nabo tunyumya nabo twekubira ku masimu ebintu ebiringa ebyo eno interview gye twasemba okukola naye twagikola yali ayagala ku Flavia Namulindo nekanyike naye omwana banange ovumbu yabeeranga nabo wana naye nayagadde abantu ate nga yakikubawo naye nze senga nali mukazi we senga namukyawa wanze mbeera ku interview n'okubako nayagalako gundi ye maama kakati
omukazi omulabi emboko fire bambi yasigaza abaana bameka oyo omukyala waffe abaana gye bali omusajja tabali abaana gye bali awo twali mu ddiro so ndi mu kugezaako kulaba kyembadde gamba nti nina omukisa nti saasigadde bwomu bwe nti mukyala we we are in contact basista be we are in contact nina ne sister we abeera Rwanda yanjagadde nnyo nagamba bulijjo sikutukanko naye ogenda olifuuse muganda waffe ofuuse muganda wange nja kukubirangako era yankubiddeko ankubirako ali Rwanda netunyumyanyumyamu awo so bwetu si kyangu okumala gakkiriza nti Sematimba yafa kubanga nze omwana weyambikira nze nakubira nojjukira engeri gye nakubiramu wankubira naye nga n'amaanyi agakwata essimu sigayina nga sirina nga tojjukira nako nidde pakyo sirinamubuulira naye nga amaanyi gampeddemu omusajja paka nentuuka ku mulambo neŋŋamba era akumanya nga namenyeka nnyo kozi neku abantu abaliyo yali Betty Palogoma yankudde naŋŋamba wane watukaaba amaziga naye nakwata omuzindaalo kumanyi nze ni musajja mulokole nakwata omuzindaalo nentandika okusinza ku ssaawa awo nga abantu balya mmere naye simanyi engeri emotional nembreakinga down abantu bonna ne batandika okukaaba baali mu tent ne bakaaba naye nga nyimba buyimbi so twetyo tuli twamuzikana Kigalala we babadde bamuzaala bazadde be baali baafa mu COVID awo. I remember the last time, I think that is the last time we met, it was like 2 months ago. Was like 2 months. We met at Tavern Baina, muzanyo gwe bali mukola. Yes, baina film gye bali mukola. Nangamba wabula pacho nangamba pacho gwe biki nemuga wadde sajja okulaba ng'olina kawere naye eno ginywe oshagera like nakuwa ecupa najimpa kumbe bambi yali ansi nogisala nogiwayo nenjiwayo noyiwa ku mwoyo ku mawugwe era namenya gundi eyo ekyokugamba nti bbanga lyonna lyolubuto nali sinywedde mwengena biki neŋŋamba but this is a friend who has given me ampadde mu law manyi eri oli omuntu agamba nti kino oba okitegeera neŋŋamba let me do it saamanya nti yali ansiibula bambi yali akusiibula nange kati nno era ebintu byensi eno bizibu kubanga n'olunaku lwe yafuna stroke twali tulina okusinkana a day before we had to meet on Tuesday kati ne tutasobola Tuesday nali Nambole twalina match twali Uganda yali esamba Guinea twali Nambole so I couldn't kati ku Wednesday mukubira mugambe why ndoza tusinkane kubanga John nade busy n'omupiira bikibisi mukubira simu teyagikwata later mukazi wankubira agikwata neti yangamba nti oba omuntu afunye obuzibu yangamba ngenda kola ki ngenda ku kantukewo wenatukawo nja mukuwa yali kumbe ali mu crashinga bino byakudduka kiruddu biki later sanga bilinga nkubira ngamba munange waswa yafunye stroke pressure yamukubye okuva olwo ekisinga okunuma nti okuva yafuna stroke paka luyafati yayogera kigambo kyonna ate naye nga ati yali awulira ate nga yali nga kwegamba bwoba omutuuseko nga akwata guno omukono kwa eno side yali emaze okufa yali tekola eriiso mukono okugulu byonna nga tebikola kati ebyeno nga byebikola era nga abaatuuka mu ddwaliro ng'asobola okukwata omukono bw'ati n'akusika n'akunyweza blanket amasuuka nsobola okugasamba bw'ati nga kwegamba way of communication nga communicating ekiraga nti yali akola ki naye ng'ali ku life support naye teyayogera kigambo kyonna naye abantu abajjanga mu ddwaliro yali asobola okurecognizinga amaloboozi g'abantu kyemanyi yali awulira kubanga itanafa yali awulira nti oyo gundi yazze but could not raise up omutwejjukira omusayi guyingiramu abasawo baali bagendako n'abasawo abazungu bonna baavaayo nga bagenda kola operation bamulongose omusaayi bagusangulemu naye ng'ate pressure ekyali waggulu nga naye kyali kizibu kirala okumulongosa nga pressure ekyali waggulu olumu bayitirayo ne batakolaki bannange mwebale mwenna ababeerawo abatubeererawo bambi mu kusaba mu byonna so Kimbo anja kwebaza bambi mu ngeri y'enjawulo yagenda kyanzibuwalira okukkiriza nti Waswa yagenda kubanga nina n'essimu yano luli najjayo essimu ye mukubire najjayo enamba ye nenyiga bulungi nnyo nenzijukira nti yafa kugamba bikaseera abeera nzijira mba ndaba nga ninga ali naye nzijukira programu zaffe nembauka hankubire Waswa
yafa kasamba mba mulabanga nti oba ndi naye awo mba ndaba tugenda kusinkana mba ndaba kale simanyi ate simanyi lwaki Katonda ekintu kye yakikola bwe kityo naye ng'omusajja mbadde ngezaako kubanga nguma abaana bajja netufuna ne tubreaking it down abaana nga bato ne tubreaking it down ate nga ffe tulina okugumya abaana omukyala nga akaaba amaziga mayitirivu ffe tulina okumugumya alina agumira ate ku ffe so naye nkakasa nti Katonda yagenda wa Katonda kubanga waswa yali mulokole yali alokose kale bwe tutyo bwe nnoonyezaako Kimbo watusobola okubanga simanyi najongejogenza emotion naye mwana mpulira mu matu nga mpita kubajjukira ye nga tayogera mpola omumanyi pakyo ate bw'aba ne vibe otegeera bw'abanga ne vibe so I'm still hearing ebigambo byonna bye yaŋŋamba bye twasinkana ku tavern era nakolanga naye nga nnyumirwa nnyo ng'alina vibe nantwatolamu actually nze Entebbe Road nali simuyinaako nnyo idea era njogera buli kaseera nga nkuba nga ndi ku Entebbe Road eno lero gye nkoledde bikyekyekyegera ndi Namasuba ndigende Namasuba tugenza ku Millennium tugenza naye mwenna bambi mwebale mwongere otusabira mwongere okukola ki ne family si mwangu we've lost someone who has been so vocal and it takes courage for someone to come out nayogeranga ebigambo byayogeranga naye tusaba Mukama Katonda amulamuze ekisa bwe tutyo bwe tutambudde this program is a bit emotional nzijukira olunaku lwetwasabira Segirinnya twali ku show Sebisere Segirinnya ali mulwadde waliwo akasajja bakayitanga pastor ayimini bakayitanga Sekawumalu nekogera ebigambo bingi nnyo ku Segirinnya kati Segirinnya naaba nga yitaaga kola kiyitaaga omusabira ne tumusabira ku channel ne tumusabira akole ki awone kati nali ndi awo naye nendaba essaala eyo gye twasabira Segirinnya naye guli eri omulundi ogwasooka nga tumusabira ngamba ye Mukama ebintu bizibu naye ndengeza kulaba oba nsobola ogifuna wano ndaba essaala eyo nga tusabira Segirinnya. We shall keep you updated in whatever thing newe tunaaba tugendayo at least saziika but at least this time round have to be there nange mumanyi ebyembaddemu oba byenkyalimu naye ate kati at least nfunye ku maanyi nsobola okutambula era nange ngenda kwegatta ku ttiimu eyo tusobola okuba nga tukola kina wali eyagadde okutwegattako oba ogamba nti kangula ekimuli nkiganzike oba kwolwo oyinza kubanga kuba tugenda kubeera bangi tugenda kubeera kukola ki we are going to meet again as a family so you can decide to do anything kyowulira kyosobola okukola ki tujja kuba ne basisters be tujja gendayo ng'omwezi gugize osobola okusalawo n'ogamba maybe we are going to do I can get this thing for the family oba kino mukitwalire abaana oba kino oba nange njagala kwegattako tugende there is no problem you're all welcome. Nkwagaliza birungi byereere mwebale nnyo okutambula naffe ku Kimbo wa updates ne ku Uganda ddala mbeere bulungi mweraba. Okimanyi nti eyiyo yabadde eweddeko engeri obwenjawulo nkiriza nkwanjulire bannaffe aba Biva Organic basangibwa wali Mengo okulinaana Masengere oba ku kizimbe ekyo kye bayita Biva Organic. Biva Organic bajjanjaba endwadde zonna ezisumbuwa abantu ba bulijjo oli mwana wa bwala oli mukyala ensonga zo zakyankalanamu ogenda togenda bw'ogenda olwayo weekisibiri tovangayo oluusi wagana ddala ogendayo olowooza oliko eddogo ebintu ng'ebyo wafunako ku lubuto naye wagaana okuddamu okufuna olulala lubuto olulala lwagaana wakozesako family planning naye ate kati omonizo zagaana okubalansinga ebintu ng'ebyo olina fibroids olina ebyo ebizimbe eby'omu lubuto ebigaana abakyala okufuna embuto njagala nkutegeeze nti bannaffe aba Biva Organic ezo z'ensonga zibakolerako ddala. Oli mwami olina prostate egaziye tokyasobola kusiba musulo tosobola genda ku mikolo njagala nkutegeeze
Dr. Senjobe owa Biva Organic ajja kubanga akuyamba asobole okubanga akujjanjaba oguwonere ddala era okola emirimu gyo bulungi. N'abasajja nga mutambula mpola temukyatambula speed mu bufumbo oba mu kisenge, embeera eyo ng'ekufuukidde akayinja mu ngatto otya n'okulabikako ebweru mu basajja banno, sinakindi nga owa bodaboda gw'otuma kutwalirayo ettooke waka ate yamalayo olugendo olwo, ate okwewala byonna byonna jangu owa Dr. Senjobe akuweekala eri ka wake up oddemu emirimu gy'ogikole nga wewagikolanga ng'omukyalo wakamufuna. Kakati ojja kumusanga Mengo awo ku Biva Organic, ekizimbe kya Biva Organic ugambye ova ku ngalabi za Kabaka ng'oyambuka tuuka ku kooti y'Emmengo waliwo ekikubo ekiri opposite waliwo awo abakyala abatunda omwenge omuganda, so waliwo ne office za Uganda Telecom awo ojja kyamira maaso ekizimbe ojja bbanga okisanga. Oba ovudde Masaka Road bw'otuuka katale k'Emmengo obagamba bugambi nti awo katale mumundeka kati govaako katono n'otambula era obuuza otane Biva wano eriwa. Bw'oba oyagadde tambuza bigere otuuka mu dakiika 6, bwe yagadde kozesa bodaboda n'osula 10 mu dakiika 2 oba otuuse ku Biva Organic wali Emmengo. Ate n'ebitundu by'eggwanga gye wali Masaka gye bali, Embalala gye bali, Lugazi gye bali, Luwero gye bali n'ebitundu ebirala. Naye okusingawo oba okumanya ebisingawo ku ndwadde ez'enjawulo mukubire ku ssimu gy'olaba wansi awo omugambi Dr. Nzaba kunyamba ninamu kino nakiri sikitegeera, so onoba omuwulidde ekikusombwa ajja bbanga akola ki, ajja bbanga akubuulira ka consultation akajja kubanga akakuwa. Abamu beetaaga kuweebuuza bwebuuza nga tolinaako kiroge kyonna naye ng'olowooza nti obuuli awo baakuloga. Nedda, saagala olowooze bw'otyo nga tonnaba kugenda ku Biva Organic. Wandegeya we wali restaurant zetulyamu ffe emmere twava ku restaurant obutategeereka mu kibuga gy'olya essowaani baginyuludde mu mazzi foko bazisanguza akasiimula konna kajojo badde kati obuwala tebutegeerekeka buwunya ebizigo buwunya enviiri nkadde tebulabika bulungi emmere ya mwana agikwadde netalabika bulungi emmere neekulema n'okulya ffe twasalawo okulya ku Dream Restaurant Wandegeya buli njala bwennuma nyambuka wali ku Dream erisangibwa awo zisangibwa kubanga nyingi. Bw'otuuka ku Equity Bank n'obanga yambukadde e Makerere, Equity Bank nga wakagivaako opposite yayo ojja kuwulaba Dream Restaurant waggulu awo. Ate oba oyise katale ke Wandegeya ebyo ebizimbe, ekizimbe ky'akatale kyennyini emabega waakyo waliyo ekkubo erikutwala ku Dream ne maaso gaakyo ekkubo erikutwala ku Dream. Bw'oba ozze wano ku bitaala bwennyininyini e Wandegeya ojja kusangawo nga wakava ku kizimbe ekiriko Haji Kasule Mall era ekiddako ojja kuba osanga Dream Restaurant. Kale gendayo gendayo osobola okubanga olya kyoyagala okulya ate era osobola okukola ne delivery. Bakola delivery osobola okuba ku ssimu ne bakubanga bakuweereze. Namba z'essimu zezo wansi awo bakubire bakuweereze, oba olina mukolo era osobola bakubire ne babanga bakufumbira. Naawe alina omukolo oyagala boogezi oyagala ba MC balungi nja kubanga nkutegeeza nti nkubira ku ssimu yo oyagala olina okwanjula olina ki nkubira tujja kuba tuwogerezeganya bulungi tutegeere omukolo gwo ogwagalawa ogwagala ddi n'ebiringa ebyo era nja kubanga kuyamba omukolo gusobola okubanga gutambula bulungi nnyo nnyini ddala. Kale Mukama Katonda abankuumire mubeere bulungi nnyo mweraba.